protest vote etandikidde wano Uganda. Tuli basanyufu nti protest vote tugitandise olunaku olwaleero nga tunona empapula zino zetugenda okukozesa okufuna signatures mu ggwanga lyonna okusobola okunominatinga president waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Center mu Robert. Mu DP kasobeera party president obeera flag bearer era tu raising a motion and to approving. So tuli wano kuba ekibiina kyaffe ffenna tusobola okuba ne contradiction naye omukulembeze tulina omu ye Honorable Robert Mao. Mu wiiki eyokubiri ey'okukima empapula kwabo abeggwanyiza ekifo ekinene eky'obwa president akakiiko k'ebyokulonda kaakamala okuwaayo empapula eri abo abeggwanyiza 175. So kati tulina ebibiina 8 ebyakakima empapula ezo nga byeggwanyiza ekifo ekinene ekikulu eky'obwa president. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.